Bannange ndi bulungi muli mutya nsanyusa okubalaba mwebale kutukyalirako ku video shoot y'amataala. Tugenderewo straight mu byabaddewo weekend. Wabirabye byabaddewo? Ebyabaddewo byabadde bingi naye ndowooza kisinza okwetikka omulamu ogusinga obungi Platinum okuddamu kuyimba oluyimba lwa 20 yaluzeemu just yaluperforming nze ng'alina gwaludedicated. Wawulidde otya? Ssanyu lingi lwakuba temusobola kuliraba kati muzze erimu ligenda likendeera naye ku lunaku olw'ekiro nali ku Stream Live Avenue wali hotel ne bampeereza message ne baŋŋamba mu Diamond abikoze ne mbuuza ebiki ne bampeereza clip, so nali very happy kubanga ekyo kinene nnyo jjukira engeri gye ŋŋenda mu concert yange nga 4 November ku Serena Hotel abeera nga amaze okugenda osinga. Mwina nkolagana ki ne Diamond Platinum? Enkolagana gye tulina ndowooza kirabika tulina ya music omulungi. Omuntu nga bagamba nti ekyakabi kiri organizing ekyakabi, kati music wange mulungi, so amuli organizing amu embeera ndowooza tusinga okuba nga tuconnecting nze naye. Ebyogerwa nti mwaliko ba best friends bituufu? Sibeerangako best friend wa Diamond Platinum okuggyako twogerezeganyanga bwe yajja ogwasooka wano ne baŋŋamba nti bamubuuza ku interview nti oyagala kukola na muyimbi ki mu Uganda n'ayogera nze, so ne bannoonya eyo gye nali ne ŋŋenda mpaka lwe namulaba ku show ye ne tukuba ebifaananyi ne twogerezeganya. Byonna bye twayogera byalimu collaboration, but collaboration okusinziira emitendera gyaliwo kuba Platinum musajja wa amaanyi nnyo nti baba akola naye collaboration ayinza okusaba ssente, but kunze teyansaba ssente wadde 10 wabula yaŋŋamba oba osobola okwinvestinga mu talenti yo ne mugamba nti nkisobola bwe mba nina obusobozi. Naŋŋamba twetaaga okukola video bomba mu Batanzania, kitegeeza nti video emalayo nga zino Frank ajja zaakola wajja live, so by then ni sente nali sizirina ndowooza kotudelayinga okuba nga twasobola kukola luyimba olwo. Waliwo ebyogerwa nti Diamond alina ebiseera we yabeerera ennyo mu Uganda mwakwatagananga nnyo naye n'okuba n'oluyimba olwaso n'otutumuka nnyo okusooka ye, kyokka ye n'akusaba ka collabo mweragirako. Eyo emboozi sigimanyiiko naye just njiwulira nnyo nga bagyogera naye si yange. Yakusaba collabo nga kikyasomera kukayi? Sirimanyi ebyo, sikiwuliranga nako naye nakiwulirako ku muyimbi omu gwe bakyogerako naye lwakuba kati ate mwe mukizza ku nze ndowooza engeri gye mukiraba nga anfaako nnyo kati mubikyusakyusa. Oba bwe bukwakulizo bwe yakuteekako nga nawe gimusabye? Si bwe bukwakulizo nze Diamond Platinum ndowooza namutegeera ku luyimba baluyita alina oluyimba baluyita Kamwambie, alina oluyimba baluyita Ntalejea n'Embagala, ennyimba 3. Kati mwe Abannayuganda abasinga obungi mulabika mwagenda omutegeera nga mutegeredde ku number 1 naye ziri ze ennyimba ze zasooka okubeera hits. Lwaki mba nzimanyi? Kubanga nze njagala nnyo abantu abakola ebintu ebirungi. Olondoola kati mu bannamawulire mulinamu artist wakabi munaroli naye lwakuba temukimanyi kasajja kayimba mulinamu naakawo omukisa nako ne mutandika okatunuza mu kamera mujja kulaba nga kati ebyakolabo wabivaako? Kolabo naye ebyo tugenda kubibeerako. Nina abantu kye nabagambye nti na show yange ya November ku Serena bwe yakoze ekyo ne kinkolera. Oluva mu show tugenda kukola Nkumiro Mukwano remix. Ngenda kwesula ngende Tanzania Wasafi tukole project eyo kubanga oluyimba olwo kituufu kiri Platinum nnyo. Njagala osimulayo ndowooza Abannayuganda bagamba nti Diamond yakusaba collabo n'ogimuma, kituufu yagikusaba? Naye kati ate kirungi engeri gyagala oluyimba lwe bayita Nkumiro Mukwano. Artist ali ku stage ng'ayimba kayimba ki emboozi yeewomesa enkole ne mpulira ebintu nga bisesa abantu ne nkwata essimu yange ne nvayo ng'etandika omulikodinga gwe mundi wasooka okumulaba naye ebintu bye nga binnyumira nga binsesa. Awo twaba okutandika okubeera nga twemanya okubeera nga twogerezeganya mpolampola najja nga atambuza ebintu bye mpaka Mukama wamuweredde breakthrough y'amaanyi. But ekintu kye nalinga mulabamu nga buli wansanga nga ze simulabye alina okumakinga sure nga ajja nambongako badde nkubongako. So bino ebintu bya happening nga nze kenyini nakera enkya ne mugamba maani nalabye kino naye beera powa kitegeera bwe ntuuka ku kiseera ekyo nenga nina idea ne mukubira essimu ne mugamba blood nina traka yange njagala ogituulemu nze namukubira ng'osaba collabo? Yes. Naŋŋamba tewali kizibu kyonna kiwaani kyonna jangu tugituulemu agituulamu. Kati mutuuse ku video shoot? Tuli wano ne video director omu kubasinga mu Uganda Dr. Frank.
ali nakoze collabo nyingi abantu bakuwa moto kibagamba collabo ya mwene yagati kateruze collabo ennungi magiki yaliwa saagala kwogerera balala nze nja kwogerera nze tawa kikolo otya nze alien skin alina style eyasa because is a ragamuffin nze ndi muntu wakuimba soft music R&B zuku bichi so nakola style eyo ne tujiblendinga ne raga kitegeera nze saakyuka kuva nnyo gyendi ne alien skin nasigala wajali ne tugatta ebintu kugatta crafts kugatta crafts nti nze bwe nyimba soft yajja kuyimba rough ne tusobola okuwa abantu ekintu kitukoze eki kyetucombine nze nekivamu nga kirungi so abalala nabo bakola babeera bakoze era sobola boogera kyange abakontrolinga mu studio nga recording naba controlling overall yalina okugamba yalina okutegeerera nedda omuntu yenna nga muwandiisi asobola okukontrolinga ekiki kyagenda okuteekamu kubanga vaasize yabyekolera yali one take introduction then nagikola kati ekiringa nze bwengenda musuju entandika okubeera nga gwate gwolina okuntegeera vaasi zange zenjagala okukola okujja kusobola okusharinga idea inkeso oyinza okungamba naye kagamba kukotaddewo ate bw'oteekawo kano kayinza okubeera akalungi Aziz kino kyavuwawa alien skin kufango oyagala collabo yakubiri tetulina eyokubiri gyeri already n'endala nyingi zijja kujja tomanya kubanga music is feeling kisinzira mudu gye mulimu but era n'ebintu ebirala ebimbeeza naye tulina business era endala zetukola because bimanyi tubitambuza mpolampola. Okay, talk about your show. Show yange abantu babadde bansaba nnyo concert ngamba nti mukama akkiriza ono mwaka netutegeka concert egenda kubeera. In fact nabadde njiyita concert kyali wange omu nangamba lekera ogiyita concert. Concert buli muntu akikola concert yangambye ngo giyite show ogenda kushokesinga so abantu bangi tebamanyi biki byenkola mu art muno abala banda babulabi nga nyimba nenganze ni mukubiwa bivuga buli kivuga kyola usege ko so kuolonga enaku z'omwezi nya November Serena ojje mulize music ya nyuma music obungi ojja mumpagire kwa myaka era gemaze mpati sana supportingibwa sagala mumpagire nga maze kufanga bemwawagira Moses Radio bakatolo bwana manyi mwogera nnyo ku bantu nga maze kufa oba otunulira mukama wange katolo bwa masende zibateeka mu kumbebe wali babazi muwanga mulamu ate wandi baddewe ekyenjawulo so mbayitanga enaku z'omwezi nya November ku Serena Hotel emiliyoni 3 emeza ticket ya mitwalo 15 so ojja jangu muze kuwagira Aziz Azion bali abakuwerekedde muganda wange izibera surprise Aziz Azion agenda okushowcasinga ku Serena Hotel. Aziz akasemba ye wange omuntu wayegera ku federation nga kikubuza lwaki wano kati atakati gonseseza n'okusesa ekisinga okukinyizaako kati nga gwe munamawulire bw'oba ojja okumbuuza nina ebintu byenkugamba bino saagala byogerako na kino saagala kyogerako naye kati gwe no insistinga n'okimbuuza kati gw'olowooza mba ngenda kukukolera ki beera nange nnakukolera kyonkoledde kyennyini kubamba nkugambye nti kino tokyogerako na kino situjja kyogerako anti omuntu aba ayagala kumanya lwaki toyagala gyogerako ye ensonga lwaki buli muntu alina eddembe okuba nga alina kyayagala okwogerako nekyatayagala kwogerako akasente ke bagabana ne batakuwa muganda wange kyogamba wane saawa zino osobola okwogera buli kizibu kyolina waliwo ebintu byetaaga okwogerako ne tubiwa amakulu ne tetaaga kuwa amakulu oba akakiiko tokakkiririzaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.